bail obanga weeyimiriddwa biba bigenda kufaanagana bitya todduke n'obula byonna baba balina okugenda maaso n'okubeera nti waakiri babyekenneenya. bwe tunajja kusemaze nga Africa of course ngenda kutwalako munda mu ggwanga erya Senegal obutakkaanya bweyongeredde ddala wakati wa Ousmane Sonko kw'ossa ne Bassirou Diomaye Faye. Omu yalimenta wa munne oba yalekeramu munne nabikugamba wiiki ewedde nti Bassirou Diomaye Faye yagoba Ousmane Sonko kuba prime minister. Kakati Bassirou Diomaye Faye oluvannyuma lw'okugoba Ousmane Sonko nga prime minister n'ayiwa ne kabineeti yonna azzeemu n'alonda kabineeti empya egenda okukola naye wabula sayidi ey'ekibiina ekya Party Safe Party ekivaamu bano bavuddeyo ne bategeeza ffe tetugenda kubeera mu kabineeti eyo era tetugenda kugigoberera. Obutakkaanya bukyali bungi sayidi awo tugenda kubitegeera ebifa munda mu ggwanga eryo erya Senegal. Bassirou Diomaye Faye kw'ossa ne Ousmane Sonko. Bwe tunaafulumako ebweru w'eggwanga ngenda kutwalako ku nsonga z'eggwanga erya America n'eggwanga erya Iran kw'ossa n'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya Lebanon. Obulumbaganyi bukyagenda maaso n'okubeera nti bukolebwa munda mu ggwanga erya Lebanon. Eggwanga erya Israeli oluvannyuma lwa Trump okuvumaavuma Benjamin Netanyahu bibi n'agamba kyana gwe towulira nakugamba nti endagaano gye twatukako n'eggwanga erya Iran byonna byalimu eggwanga erya Lebanon ne tukkiriziganya nti togenda kuddamu kulumba ggwanga erya Lebanon naye towulira otuleetera buleetezi bizibu. Kaakati wadde yamukalakase n'amuvuma ebivumo ebinene ebyenkana eri naye Benjamin Netanyahu bibi akyagenda maaso n'okubeera nti alumbira ddala eggwanga erya Lebanon n'olunaku olwaleero ayongedde okubeera nti abalumbira ddala newankubadde nga Trump yategeezezza nti obulumbaganyi bugenda kukendeera. Bagenda kukendeeza obulumbaganyi obugenda maaso n'okubeera nti bukolebwa ku ggwanga erya Lebanon. Byabadde bigambo bya Donald Trump oba assurance ey'eggwanga erya America eri ensi yonna. Kakati IRGC nabo baliko bye batutegeezezza nti emmere esobamu 24 zicrossinze Strait of Hormuz. Kizze kitya lwaki zino bazikiriza okubeera nti ziyitawo byonna tugenda kubeera nti waakiri tubifuna. Kakati jjukira Kenya wabaddeyo omusango gwina okusala olunaku olwaleero nagwo ngenda kutwalayo bitegeere awokwata ku Ebola facility yabadde eteereddwa mu ggwanga erya Kenya gubadde gwa kusalwa lunaku lwaleero biki ebifuddeyo. This is program Mpulidde Kamenya tulwamu ne bannaffe aba Mahmood Properties. Genda ofune ettaka etteeketeeke obulungi poloti nga yakyapa ogenda kubeera nti ogifuna okuva mu bannaffe aba Mahmood. Bagamba beekwate buli kimu kigenda kubeera ku muzuuli saana. Ogenda kusasula emitwalo 23,000 buli lunaku oba osasule omutwalo 19 buli lunaku oba osasule omutwalo 15 eriggo wa boda boda buli lunaku obeere nti weefunira poloti enteeketeeke obulungi okuva mu Mahmood Properties. Kyolina okukola kyangu nnyo bakubireko kati ennamba eno giwandiike okube bagambe njagala ttaka nga lyakyapa njagala ttaka tteeketeeke bulungi mu nkola eya kibanja mpola nsevinga mwaka mulamba we baŋŋambye. Then bajja kuba bakubulira details na ddi lw'otandika okubeera nti osevinga nabo. Ennamba eri 0745 10200 0745 M00 200 0745 M00 200. Eya leero tuba tugitandise nga bulijjo tutandika bwe tuti. Gano ge mawulire agafa ku butaka manya ebifa mu Uganda n'essemazinga wa Afrika yenna wano mu program Mpulidde. Gano ge mawulire agafa ku butaka manya ebifa mu Uganda n'essemazinga wa Afrika yenna wano mu program Mpulidde Kamenya. Kukula eri omuntu wa bulijjo 17 akatonyeze 9 Part of Africa Radio. Tusookere ku nsonga za kirwadde ekya Ebola ekitabudde amawanga wano
Ministry y'ebyobulamu olunaku olwaleero bavuddeyo ne batuwa updates ku kirwadde ekya Ebola ekyazinda Uganda nga kiva munda mu ggwanga erya Congo era kyagenda maaso n'okubeera nkituzoganya wano naye mu kuzoganya okutanaba kubeera kw'amaanyi nnyo Ministry etegeezezza Ministry y'ebyobulamu nti cases empya 6 ze zaakazuulwa ez'ekirwadde ekya Ebola mu bannayuganda era nga cases zino 6 zireese total number eya cases ezaakazuulibwa eza Ebola mu Uganda ze cases 15 batugamba aba ministry nti abalwadde 12 kati be bali admitted be bali ku bitanda mu kadde kano 12 ku cases 15 cases 12 bali ku bitanda bayi bajjanjabwa Ebola ne bategeeza nti abantu 2 basiibuddwa omuntu omu yekka ye yakafa Ebola mu Uganda cases 668 contacts in fact contacts 668 be bali mu kulondoolwa abantu 668 be balondoolwa okusinziira ku records ez'omulwadde oba ez'abalwadde bano 12 abakyali ku bitanda kw'ossa n'ababiri abasiibuddwa n'omu eyafudde oba eyakafa balondoola abantu 668 abayinza okubeera nga baaliko n'abalwadde bano aba Ebola abazuuliddwamu ekirwadde kino 12 abagenda maaso n'okubeera nti bajjanjabwa mu malwaliro bwettu bwe tukyayimiridde ku nsonga ya Ebola. Ekyo kitongole kya byabulamu. Jjukira ensalo zaffe zagenda maaso n'okubeera nti zinywezebwa eza Uganda. Ensalo za Uganda zagenda maaso n'okubeera nti zinywezebwa okusobola okulaba nti waakiri Ebola tusobola okumwewala aleme kuyingira nnyo wano. Tight security ku borders naddala okuva e Congo okuyingira wano e Kampala Uganda. Bava eri bajja bava Kinshasa bajja Kampala bava Kinshasa bajjawa balina ogenda maaso n'okubeera nti bakeberebwa nnyo obutaleeta kirwadde wano. Yes, Ebola bwatyo bwakyayimiridde wano ewaffe. Ebyo webijjidde nga munda mu ggwanga erya Kenya nabo bakyatoba kulaba nti ekirwadde tekiyingira waabwe. Bannansi batuuse n'okubeera nti beekalakaasa olunaku olw'eggulo nakutegeezezza nti bagenze ku street naddala abavubuka ne bagamba ffe tetwagala Ebola wano temuleeta Abamerika wano era kooti ng'erina okutuula olunaku olwaleero ogenda maaso n'okubeera nti esalawo eggoye bannansi b'eggwanga erya Amerika batwalibwe munda mu ggwanga erya Kenya oba bagende maaso n'okubeera nti bagobebwa baleme kutwalibwa Kenya kusumbuwa bannansi. Abantu nga bagamba nedda gavumenti eyinza kutulyamu lukwe ku mbeera efaanaganako bwetyo. Tebayinza genda maaso n'okubeera nti babalyamu olukwe mu mbeera efaanaganako bwetyo ne bagamba tetujja kubakkiriza kubeera nti baleeta wano abalwadde ba Ebola. Kaakati webijjidde wano ng'amawulire bamaze okugabatema mu ggwanga erya Kenya. Ministry of Health ey'eggwanga lya Kenya egenze maaso n'okubeera nti etegeeza bannansi b'eggwanga erya Kenya nga eggwanga lyabwe bwe liri agamu ku mawanga 25 agamaakingiddwa okubeera ku high risk ey'okukwatibwa ekirwadde kya Ebola. 25 countries ziri ku risk y'amaanyi okukwatibwa ekirwadde ekya Ebola. Ministry of Health ey'eggwanga erya Kenya emaze okuteekateeka bannansi ne bagamba nti Nairobi ne Kenya yonna bali ku mawanga 25 agayinza okukwatibwa ekirwadde kino era nga eggwanga lino bagamba nti bali mu kweteekateeka era Amerika okubeera nti egenda kuzimba facility eyo eteekemu n'abalwadde baayo kigenda kuyambako Kenya okubeera highly prepared to combat the deadly Ebola virus okusobola okubeera nti benganga akawuka kana aka Ebola akali mu Uganda kw'ossa n'eggwanga erya Congo. Okusinziira ku public health ey'eggwanga lya Kenya bavuddeyo ne bategeeza
aba Public Health and Professional Standards Permanent Secretary bamuyita Mary Muthoni agamba newankubadde tewanabeerawo report eya positive cases mu ggwanga lya Kenya, the government is remaining on high alert at the 26 points of entry and will be giving periodic reports. Bagenda kubeera nga babawa reports ezikwata ku kirwadde kino. Bano batuuzizza ne meeting okwogera ku nsonga z'ebyobulamu ez'eggwanga erya Kenya ku kizimbe kye bayita Afya House mu kibuga Nairobi, ne bategeeza nti gavumenti etadde amawanga agagyetoolodde amawanga 10 under its radar. Ogenda maaso n'okubeera nti babeekenneenya amawanga agali under amawanga mangi ge bagenda maaso n'okubeera nti beekenneenya, then ne counties endala ezirinanye Nairobi bagenda kubeera nti munnange bakwasaganya ensonga eno okulaba nti ekirwadde tekiyingira. Nairobi yeetooloddwa counties endala oba amasaza amalala okuli Mombasa, Uasin Gishu, Busia, Kisumu, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, West Pokot, Turkana, Hombe, Migori, kusane counties endala zonna bazitunuulidde nazo nti singa ekizibu kigwe Nairobi zino nazo bazeekenneenye counties eziri mu ggwanga erya Kenya. Kati Kenya tebalinayo keesi n'emu naye babagamba mubeere bulindaala, kiyinza obbagwira essaawa yonna. Amawanga ag'enjawulo nago bagatunuulidde, abava mu mawanga ago okuyingira Kenya babeetegereze, n'okusingira ddala Uganda ne Congo. Abantu abava Uganda ne Congo balina okubeera nti babeegendereza. Kakati ne bagamba nti n'ebitundu ebirala ebiri mu ggwanga lya Kenya nga biyinza okuvaamu nabyo keesi eya Ebola essaawa yonna. Vihiga, Kakamega, Nakulu, Karicho, Nandi, Kiambu, Machakos, Kilifi, Osa ne Makueni, Taita, Taveta, Isiolo, Elgeyo, Marakwet, kosa ne Garissa babeekenneenya nnyo abantu abavaayo naddala nga bajja mu Nairobi munda nti Ebola ayinza okuba yabazingako nga tebamanyi. Kakati bali ku high alert okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu ate mu ggwanga erya Kenya eyaffe tukitegedde cases zeetubuulidde. Bagamba nti ba travelers emitwalo 13 omutwalo gumu mu 13 mu 548 beba screeningiddwa okuva mu entry points mu ssaawa 24 eziwunzikiddwa naddala nga bayingira ekibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya. Ba travelers emitwalo 67 beba screeningiddwa mu bbanga eriyise okusinza ku kitongole eky'ebyobulamu. Ne Kenya nabo bagamba nti ne border points zonna omuli ebisaawe, country airports, surveillance and screening has been enhanced, with the Ministry of Health now saying over 1,000 health officers have been trained and are ready to respond to any case. Bataddewo ba health officials 1,000 abagenda okulaba nga batunulira ensonga zino ez'ekirwadde ekya Ebola. Muthoni ng'agamba nti Kenya mugenda maaso n'okubeera nti yeewala byonna ebigenda mu maaso, etunulira okuteekawo karantiini eri abalwadde bonna abayingira mu ggwanga. Babeere mu karantiini okumala ennaku 21 nga tebannakkirizibwa kubeera nti beetaba mu bantu abalala. Yenna agenda maaso n'okubeera nti ayingira eggwanga agende maaso n'okubeera nti ascreeningibwa okulaba nti amala ennaku 21 mu karantiini. Kenya bwe bakutte ekirwadde kino
ekya Ebola. Bannansi ba Kenya bo bagamba nti okwewala unnecessary travel to affected countries for a while to allow for better containment. Nti bannansi n'abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Kenya baagala kuwera bannansi b'eggwanga erya Kenya obuta travelinga kujja mu mawanga gano. Munnansi wa Kenya tajje Uganda. Bagambe Uganda byonna byonna ebyentambula oba mu nnyonyi oba wansi, omuntu yenna ava Uganda basooke babagaana okuyingira Kenya. N'oyo ava Congo tayingira Kenya, n'ava Kenya tagende Congo, n'ava Kenya tajje Uganda. Kati bo bagamba ekyo kye kigenda okubasobozesa okusobola okusigala ne zero case. Naye tubabana banga bakyava eno nga bagende Kenya kabaate kennyini. Era bagamba nti Kenya egenda kutandika okusaba exit surveillance reports eri ba travelers abatambuze bonna abayingira mu ggwanga. Bagenda kubasaba surveillance reports, exit surveillance reports, bw'obadde ova eri obadde mu mbeera ki. Era nga ziteekwa empapula ezo zirina kubeera nga ziri certified by authorities from the origin country. Eggwanga gy'ova empapula ezo zirina okubaako sitampu z'ab'obuyinza eziraga nti oli mulamu, then bakuteeke mu karantiini ennaku 21. Ennaku ezo 21 bwe batakuzuulamu bulwadde, then bagende maaso n'okubeera nti bakuta olyoke odde mu bantu bannansi b'eggwanga erya Kenya. Tojja kumala gayingira Kenya bw'otyo. Bagamba zonna measure bazitaddewo kulaba nti waakiri Ebola tatuuka waabwe. Era ne bagamba nti kati kye bazzaako, they will be also required to produce a detailed screening report that must be shared with the airlines they have traveled with or bus companies from neighboring nations. Oyina okubalaga screening report eteekwa okubeera nga ekuweereddwa airlines company oba airline mw'oyitidde, ennyonyi mw'oyitidde. Bweba Uganda Airlines erina okubeera ng'eraga nti omusaabaze gwe tuleese tumukebedde ng'ali taratibu. Bweba bus ng'oyitidde ku ttaka, oyita Busia, oyingira ggwanga lya Kenya, oteekwa okubeera nga bus ekututte erina report gy'ekuwadde okuva e Uganda eraga nti bakebedde Ebola nga toyina buzibu. E Congo ate yo bannansi ba Kenya bagyekengera nnyo nga bw'okiwulira. Bwe bagamba nti suspected cases, just suspected new cases ziri 100 mu Congo okuva nga 15 May paka we tuli olunaku olwaleero bakafiirwa abantu 205 okusinziira ku Africa Centers for Disease Control and Prevention. Eza Uganda nzikubuulidde. Omukulembeze wa Kenya President William Ruto yagenze maaso n'okubeera nti ategeeza nti bannansi b'eggwanga erya Kenya bagenze maaso n'okubeera nti bateekawo preventive measures era bamanye ekyokukola bonga Kenya okulaba nti obulwadde tebutuuka waabwe. Wakati nga gavumenti yati yabadde yagala kuleeta bazungu bano bayingire Kenya, kakati oliawo weebuuza biki ebyavudde mu mbuga ez'amateeka bannansi b'eggwanga erya Kenya gye baddukidde okubeera nti bawakanya gavumenti yaabwe okusembeza abagwira oba abazungu naddala bannansi b'eggwanga erya America okuyingira eggwanga lino erya Kenya. Mbu babateeke mu karantini facility eyazimbiddwa gavumenti y'eggwanga erya America mu ggwanga lyabwe. Kakati in fact mu ssaawa emu emabega kooti
Nanyuki Ebola Quarantine Center. Protests zabaddewo, abantu beekalakasiza bayonoonye ebintu bingi okwetooloola quarantine facility eno nga bagaa tetugenda kugikkiriza kubeera mu ggwanga lyaffe. Era balindirira kooti kikyegenda okubeera nti esalawo ku nsonga eno olunaku olwaleero. Balindirira balabe kooti egenda kubeera nti esalawo ki ku nsonga eya karantini eno. Gavumenti gye yakkiriza Abamerika bazimbe nga baagala okuleeta abalwadde. Munnansi wa Kenya agamba tetwetaaga balwadde bammwe mugende mubajjanjabire munda mu ggwanga erya Amerika, wano tetubeetaaga. Katudde tutandikirawo wennyini ku nsonga ezo eza karantini gye tunaava nkutwale butereevu munda mu ggwanga erya Senegal. Power struggle eriwo eyinza okuvaamu n'abantu abamu okutandika okwegugunga mu ggwanga erya Senegal. Bashir Diomaye Faye ne Osman Sonko buli omu asika azzawuwe. Parliament eri ku side eya Osman Sonko, Cabinet eri ku side eya Bashir Diomaye Faye. Amasiga geetemyemu kati tetumanyi esiga eddamuzi ate ddyo liri ku side yaani. Bano bonna bali ku opposition bwe bayingidde government batandise okweyuzaayuza. Katudde Rushmark Junior School erisangibwa erusaze ku Sentema Road ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi. Ssomero lya Dene Boarding balina enkola etambuza abaana abaveeka era omwana bamuteera ddala ku mulyango gwo. Balina daycare, nursery, P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano ate ku bisale ebisoboka ne mufuna mpola. Ssomero liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Ku Rushmark abasomesa batendeke bulungi balina omukwano gw'abaana. Essomero liri wagazi ng'ebyokuzanyisa by'abaana tubimalaawo. Ekitufuula ab'enjawulo ku Rushmark, abaana tubayigiriza ebyemikono, bakery, okola liquid soap, okulimira awafunda, okutunga wamu n'okukuba ennanga. Wandiisa omwana wo kati ng'oyita ku noti 778 735 518 oba 2 noti 9 noti 3 3M oba okujja obutereevu ku ssomero erisangibwa erusaze ku luguudo lw'e Sentema. Rushmark Junior School. We aim for victory. Okuvedde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza ku guno omulembe gwa tekinologiya. Okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola eky'amaanyi okuyamba ku society ye oba mu kitundu kyemwawangaalira singa abafunye okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuuka munnamawulire addako. Palo of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku society yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Palo of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku noti 7 noti M 45 fuuka munnamawulire addako ne Palo FM. Muzeyi nkutwaleko jendaga mmanyiyo simanyi jendaga. Kiki muzeyi mutawaana ki? Mwana wange ngenda ku Nibra. Ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse. Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gayaza Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe. Bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76 34. Katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Manyangwa. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungo obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road. Bannage muzeyi Kamadi ng'osikasika abazzukulu obatwala wa? Ndeka sirina budde mwanange ngenda Kenya. Ate kukolayo ki? Batwala kusoma te wano wakyaliwo essomero.
abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalaga bulaki firimu okakasa nze nga nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda naye wano bunansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School kale kambatwale eyo Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde musaanidde okutwala omwana wo anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate eriri ku musingi gwa busiraamu basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 0702-834 oba 0782-834 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. oli wakati mu program mpulidde kamenya ekuleeteddwa Mahmood Properties. Va muzigo ne Mahmood Properties. Sasula emitwalo 23 buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune ekyapa ky'ettaka. Va muzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 745 kikome 2. Noti 745 kikome 2. Kumi mumusamba akatonyeze mwenda Part of Africa Radio ekkula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutufuna bulungi nnyo nnyini ddala ekkiriza nsooke nkujjukize ku bannaffe bano ekkiriza nkujjukize bannaffe abakayima Habo Center abasangibwa wali eri Kawempetula Kirokole okulinaana Luka Factory bakuleetedde eddagala lya masanyalaze 2-in-1 nga kati lya mpeke masanyalaze 2-in-1 akuyambako gwe omwami atawanyizibwa prostate gland ofuyisa buli kaseera amaanyi ag'obutonde poteya kwosa n'okulumwa omugongo kakati bagamba nti 2-in-1 masanyalaze bwebatonda bakubeera nti omukozesaako okuva mu bannaffe bakayima Habo Center olabika nga tonnaba kwejjanjaba empeke zino ziri nakyo era tezirina buzibu bwonna zikoleddwa mu ddagala ery'obutonde kakati gwe akoye okunywa eddagala omaze okulya lanchi ate oyiweyo ekikopo ky'eddagala erikaawa ate omaze okubeera nti onywa otutaakutwo ate oyiweyo ekikopo ky'amata ekikopo ky'eddagala ekikaawa nedda akakati baalitadde mu mpeke omira bumizi mpeke nga buli kimu kitambula bulungi eddagala lyalinyisiddwa kati omutindo oyo gwe bayita Dr. Kayima owa Kayima Habo Center akugamba nti mmwe abaami abakuze mu myaka n'abavubuka muzeekwate empeke zino 2-in-1 masanyalaze zigenda kuyamba nnyo ku kizibu kya prostate gland osa n'endwadde eza infections togenda kuddamu kubeera nti otawanyizibwa empeke zino za mitwalo 5 zokka nga bakola ne delivery 2-in-1 masanyalaze bamukutuusaako wonna woli delivery bagikola bajjanjaba ne ulcers infections hernia kwosa n'endwadde endala nnyingi bakubire ku 0759 885 39 0759 885 39 0759 885 ye Dr. Kayima owa Kayima Habo Center 2-in-1 masanyalaze 0759 885 39 abeere nti akolera delivery eddagala likutuukeko bulungi ddala fuuka munnamawulire addako ne Pal FM osigazza ennaku ziringa 3 zokka okubeera nti weewandiisa mu nteekateeka eno eyafuuka munnamawulire addako ogenda kuyiga bingi enkozesa y'omutimbagano gukufuula owakabi obeere nti waakiri okola n'akasente ku mutimbagano ku kwennyini ng'okozesa talenti yo oba obukugu bw'olina mu mulimu guno ogw'amawulire osobola okubeera ng'ogwagenda okola ku radio addako gwagenda okola ku TV addako ng'otuula emabega w'emizindaalo n'ogenda maaso n'okubeera nti ensonga ozittanyiza ddala bulungi jangu wano ku Part of Africa Radio olabe ebintu bwe babikola ebintu bwe bitambula oyega operating machines okuwandiika kwosa n'okusunsula eggulire okutandika okukola
oba okola prep za program okola otya weteekateeka otya owandiika otya script okuba otya obulango byonna ogenda kubiyiga ng'ozze okufuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio. Omukisa gwe tugukuwadde Pearl FM ng'eweza emyaka 15 jangu obeera ekitundutundu kwabo abagenda okusomesebwa practical skills wano wennyini ku kkula ery'omuntu wa bulijjo. Osomera wano wennyini ku radio wennyini ogenda kutunulako mu bwennyini bannamawulire be weegomba wano wennyini ku Pearl FM kw'ossa n'ebweru wa Pearl ogenda kubeera nti obalabako nga bakuyisaamu kw'ossa n'okusomesa ebyo by'obadde tomanyi. Ogenda ku registeringa wano ku reception ya Pearl of Africa Radio obutasukka ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'omukaaga 2026 ogenda kwewandiisa n'emitwalo 5 zokka ku nteekateeka eno eyafuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 45 82 19 070 45 82 19 oba ku namba ya 0200 92 67 0200 92 67 11 ojja kubeera nti omaze okwegatta ku nteekateeka eyo eya Airtel nkugambye eri 070 45 82 mu nteekateeka yafuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio. Ate gwe wenayagala okugenda emitala w'amayanja okukola ensimbi nkuzigirira bannaffe ba Fresh Mind International ye company eyaweebwa olukusa okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja ogenda okukola amawanga aga Buwarabu nga gy'abaana bawala n'abalenzi. Emirimu egiriwo beetaaga ba security guards abakuumi, beetaaga ba cleaners, beetaaga ba waiters ne ba waitresses, beetaaga ba concierge mugende mukole, beetaaga ba receptionist, beetaaga ba cooks, beetaaga ba chefs, beetaaga ba housekeepers oba ba room attendants, beetaaga ba store keepers, ba taxi drivers, ba gardeners. Mugenda kukola ku hotels ne resorts muteekwa okubeera balenzi mwekka ba gardener, ba delivery men balenzi bokka oba basajja bokka, abasinga mubayita ba bike riders bateri babayita ba delivery men, ba housemaids bawala bokka. Mugenda mu ggwanga lya Saudi Arabia awamu n'emirimu emirala mingi. Bakubireko kati aba Fresh Mind International ku namba eya 0783 18 32 52 0783 18 32 52 oba ku 0704 23 16 65 0704 23 16 sembyayo 65 be bannaffe abo aba Fresh Mind International. Beera nti obeekwata buli kimu kitambule bulungi nga ogenda okufuna emirimu emitala w'amayanja ate okyuse obulamu bwo. Kakati twagala kugenda mu ggwanga erya Senegal naye nga sina kutwala Senegal, katusooke twekooneko katono munda mu ggwanga erya South Africa. Xenophobia efuukidde ddala xenophobia, obusosoze eri abagwira bweyongedde mu ggwanga erya South Africa. Bannansi b'eggwanga erya Mozambique be bamu ku abo abagenze maaso n'okubeera nti battibwa mu ggwanga erya South Africa okusinziira ku mawulire genda bawano. Bannansi b'eggwanga erya Mozambique battiddwa. Bannansi b'eggwanga erya South Africa abasosola mu mawanga. Xenophobia. Eggwanga erya Mozambique bategezeza nti bannansi baabwe 5 battiddwa mu ggwanga lya South Africa mu xenophobic attacks, obulumbaganyi bw'obusosoze ku bagwira abatali bannansi ba ggwanga lya South Africa. Mozambique bategezeza nti abatuuze baabwe 5 battiddwa mu South Africa mu nnaku za weekend, era nga efforts zigenda maaso n'okubeera nti zikolebwa gavumenti y'eggwanga erya Mozambique okusobola okuzza emirambo gy'abantu bano kw'ossa n'okugjayo
ebikumi n'ebikumi eby'abannansi b'eggwanga lya Mozambique abakyali stranded mu ggwanga lya South Africa okulaba nti tebatuusibwako bulabe mu ggwanga eryo. South African Police egamba, polisi ya South Africa egamba bannansi ba Mozambique babiri be bafudde. Mozambique egamba ffe tulina information bannansi 5 be bakafiira ewammwe. Violence yabadde mu katawuni akamanyiddwa nga Mosobe mu ggwanga lya South Africa. Era nga kuno kwekutta okusookedde ddala bukyanga ebikolwa bino ebya xenophobia bitandika. Kaakati batandise okutemula bannansi b'amawanga amalala. Omuvubuka munda mu ggwanga lya South Africa yagenze maaso n'okubeera nti attibwa. Muvubuka wa South Africa mu South Africa yattiddwa okusinziira ku poliisi ya South Africa nga kigambibwa nti ebikumi n'ebikumi ebyabano abavubuka bagenze maaso n'okubeera nti balumba emidaala egy'enjawulo okukolebwa abagwira ne bagiteekera omuliro n'abantu ab'enjawulo ne bagenda maaso n'okubeera nti battibwa. Obudaala bwayokeddwa, bizinesi zayokeddwa, abantu baakubiddwa mu South Africa. Protests zaatandika nga bano bawakanya abagwira abatalina mpapula abakolera mu ggwanga lya South Africa. Weeks eziwunzikiddwa. Kino kyaviiriddeko ku lunaku olwokutaano nakutegeezezza olwa wiiki ewedde nti Ghana yawaliriziddwa okuggyayo bannansi baayo 300 badde ewaabwe. N'eggwanga lya Nigeria baalangiridde nga bwe bagenda okuggyayo bannansi baabwe bakomewo ku butaka okuva e South Africa. Gavumenti ya Mozambique ng'esinziira mu media office yaayo baafulumiza statement olunaku olw'eggulo ku Monday ne bategeeza nti aba Mozambique 5 babadde bamaze okubeera nti bafa, 2 nga bali mu mbeera mbi, baakubiddwa nnyo. Violence yatandika Lwakutaano mu kitundu kino ekya Mosobe, kilometers 380 ze miles 205 okuva mu Cape Town oba mu buvanjuba obwa Cape Town yewaali effujjo eryo. Okusinza ku gavumenti y'eggwanga lya Mozambique bagamba 5 deaths were a direct consequence of the xenophobic attacks and the other 2 as a result of road accident when they were traveling in a private vehicle on their way back to Mozambique. Abatano bagenda maaso n'okubeera nti bafa nga kiva ku bikolwa ebya xenophobia, obusosoze, ne balumba business ne baziteekera omuliro, nabo ne babakuba ne babatta. Ate abalala bagenda maaso n'okubeera nti ababiri ababadde mu mbeera embi ennyo nga nabo bali ku ndeebolebo ya kufa bafunye akabenje nga bagezaako okudduka okukomawo munda mu ggwanga lya Mozambique nga bali mu private car oba private vehicle gye badde bagenda maaso n'okubeera nti batolokeramu. Poliisi ya South Africa egamba aba Mozambique 2 bokka be baafudde bo beemanyi. Emanyi omuvubuka wa myaka 27, omulala musajja wa myaka 43 nga battiddwa mu informal settlement eyalumbiddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Mosobe. Bano nga baafudde ebisago ebyabatuusiddwako. Ku ssaawa ez'okumakya ku lunaku lwa Sande, poliisi mu kitundu kyekimu yasanga omulambo ogw'omuvubuka wa myaka 18 nga mu South Africa nga yafumitiddwa ekiso ekyamuttirawo. Kati poliisi temanyi bano abazze okulumba aba South Africa abagobaganya abagwira be batta mu South Africa munnaabwe oba abagwira mu kwetaasa be baafumita omuvubuka ono w'emyaka 18 omu South Africa n'afa. Meya ow'ekitundu ekimanyiddwa nga Moselbe bamwita Dilke Koze yategeeza nti eddoboozi liteekwa okubeera nti lisitulwa.
kubanga bigenda mu maaso byongera okubeera nti byeraliikiriza tebasobola kutunda butunuzi nga abantu bagenda maaso n'okubeera nti battibwa amayumba gaabwe nga gookebwa families nga ziri displaced. Abafirika abalala abali mu ggwanga lya Mozambique mu ggwanga lya South Africa rather naddala bannansi ba Mozambique bagamba South Africa nga eggwanga continent's most industrialized economy balina amakolero mangi emirimu weegiri abagwira bagenda ne basaba emirimu egyo ne bagikola lwansonga bannansi b'eggwanga lya South Africa bangi tebaagala genda maaso nakubeera nti bapatikana si bakozi si bamenye si kakati olugira ne bagamba nti bano babamazeeko emirimu gyabwe. South Africa ebadde eina legal and undocumented African workers abalina empapula gye bali osobola okwera ne muganda wo ng'ali South Africa naye ng'alina empapula naye tekikugana kweraliikirira newankubadde empapula zirina. Kakati waliwo n'abava eno avudde Uganda avudde Rwanda avudde Congo avudde Burundi avudde Tanzania Mozambique avudde mu ggwanga lya Zambia avudde Zimbabwe avudde Lesotho avudde wa agenze e South Africa okwetetenkanya naye nga mu ngenda gy'agenze South Africa empapula zero talina mpapula naye ng'agenze yeeyiye mu mafactories agenze yeeyiye mu mirimu gy'abasangoma agenze yeeyiye mu neeyiya yonna gy'ayagala okweyiiya mu South Africa. Empapula talina naye ng'ajja kuwangaalirayo engeri gy'ali nti muddugavu n'abali mu South Africa baddugavu. Kakati bano balumirizibwa fragile groups of crime okubeera nti beenyigira mu bumenyi bw'amateeka okubba bannansi b'eggwanga lya South Africa n'okubatta kw'ossa n'okubeera nti bajje emirimu ku bannansi ba South Africa nti ffe lwaki tutuula waka ng'abagwira mukola. Omukutu National Broadcaster eya South Africa Broadcasting Service bavuddeyo ne bategeeza nti tensions ziri mu kitundu ekya Mossel Bay ziva ku allegations nti undocumented migrants are being employed by construction companies nti bano batandika move eno ey'okugobaganya abagwira abalala mu South Africa nti bagamba nti construction companies kampuni ezizimba bizimbe zizimba nguudo be basinga okwemployinga bano abagwira lwansonga emirimu gy'okuzimba sijaba bebinakona gy'abantu abalimu ku maanyi sijaba luyongoyongo bambirizi bbiri mugogge topoota nedda topoota kakati beetaaga mirimu nga gy'amaanyi kati abagwira bava eno nga baalabaalabadde ennaku mawanga gaabwe n'ava e Kampala n'agamba ngenze South Africa ekijja kijje nja kupoota nja kuzimba manyimu okuzimba manyi okuba birigi kaŋŋende South Africa nkole kati bw'atuuka South Africa kampani n'emuwa olw'ekiwago ky'alina ye munnange yakulira ku mapeera nabalugu bikongo bye yalya omubiri ne gukapa kana kakulira ku muwogo ne katuuke South Africa ne kamanya ennaku yako ne kakola omu South Africa bwe kamala okukola omuddugavu n'akola akasente ne kawera ne yeetetenkanya nga bomanyi mu Uganda nga bomanyi mu Nigeria tebazannya bamanyi okugatta wano na wali n'afuna akasente n'agula emmotoka n'apangisa ennyumba akeera alya ku beach agenda ku weekendi abeera mu bulamu obwarakiza sente zazikoze e South Africa. Twalaba abaana wana bagenda ne bakola sente mu ggwanga lya South Africa ng'omugenzi Ivan Semwanga n'abalala n'akomawo wano n'atulaga sente n'abalala bakoledde South Africa be bayita abasama baga abasama bakomawo aba South Africa ne bakomawo wano
nga kasente bakawezeza kati mu South Africa buli bwalabanga mu Uganda akoze buli bwalabanga mu Nigeria akoze sente waabwe buli bwalabanga mu Zimbabwe sente azikoze n'azifuna mu Zambia azifunye mu Mozambique azifunye yo mu South Africa ali awo akanuna maaso yeeyaguza lujjo ng'agamba bano balidde emirimu gyaffe kati waliwe wava enge efubitizi etima empalana ensaalwa n'emukwata bafunye sente mu ggwanga lyaffe bamenyi b'amateeka babbi bano Abafirika baalaba jeno babbi abagwira babbi abatalina mpapula abali wano babbi batubyeko emirimu batubyeko sente ekivaamu bye bino kugenda maaso nakubeera nti babagobaganya baveewo era okusinziira ku gavumenti y'eggwanga erya South Africa batugamba nti sharks 55 zizagenze maaso n'okubeera nti zookebwa sharks twogera ku bulinga busiisira bulinga buyumba obeeramu abagwira abasinga baziyita informal housing ezibeera mu slums nga bw'olaba ghetto Abafirika abagwira gye bawangaalira zagenze maaso n'okubeera nti zookebwa ennyumba 55 okuleka abagwira bano nga tebalina ke balina mu South Africa. Mozambique yo abaayo bagenze maaso n'okubeera nti battibwa nga battibwa bano abavubuka b'e South Africa. Kakati bw'oba n'omuntu wa mu ggwanga lya South Africa munoonyeeko ajja genda maaso n'okubeera nti akunnyonnyola embeera nga bw'eri mu ggwanga eryo nekye bagenda maaso n'okubeera nti bayitamu oyongere n'okumusabira bwe kiba kisoboka ng'ayinza okudda yandigize ng'akomawo e Kampala. Otherwise embeera eryo si nnyangu. Era okusinziira ku bakaddugala basobodde okwogerako n'emikutu egy'amawulire bagamba we are still inside. Abali mayumba abalala babadde mayumba nga beekukumidde omwo baagookezza ne bakako okuddukayo baagakumyeko omuliro. Munansi wa Mozambique amanyiddwa nga Dolinda Mabunda agamba yabadde mu nnyumba yalabidde awo nga batandise okukuba enzigi bwe baalabye oluggi terweggula nebijju ne bagiira amafuta ne bagyokya ne babagamba mugende ewammwe. Era babadde tebalina kye basobola kujjayo mu nju okujjako okubandula oluggi okudduka nga n'egyoddukira emboko zikuyitako. Era ono n'agamba I'll go back home, nja kuddayo ewaka because we are not safe, tetuli safe n'akamu. Omulala amanyiddwa nga Silvino Chauk munansi wa ggwanga lya Mozambique. Gavumenti egamba nti banansi kumpi 13 aba Mozambique bo badduse kiwalazima okudda ewaka. Jjukira okuva e South Africa okutuuka e Mozambique si wala. Kibanga kuva Mozambique kujja Tanzania kumpi. Kakati badduse kiwalazima paka waka. Kakati bagamba abasigaddeyo basoba mu 15 abali mu bifo bye bayita safe location gye beekwese okusobola okubeera nti bataasobola mu bwabwe. Jjukira baba wange ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa June nga bavuddewo. June 30th order ennaku z'omwezi 3 June olina okuba nga ovudde South Africa. Babagamba kasatutuuka ngenda kuzomwezi 3 June nga temunnava wano mugenda kulaba ekiddako tugenda kubakuba. Gavumenti y'eggwanga lya South Africa tennaba kugenda maaso n'okubeera nti ebaako nekyokola ku bano abagenda maaso n'okubeera nti batulugunya abagwira n'okusingira ddala Abakongo, Abanyarwanda, Abasomalia tebabeetaagira ddala. Ku mwalo gw'e Durban abagwira nayo gye bali batambulanga nga nju ku nju nga bagamba ndowooza deadline ogimanyi ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa mukaaga oteekwa okubeera ng'ogenze wammwe yangu okwatemu ebibi ogende. Abalala bannansi ba Kenya, Malawi, Lesotho, Zimbabwe babagamba mugende ewammwe. Mu 2008 abantu 62 be battibwa mu xenophobia nga 20 baali ba South Africa bennyini abaafumitibwa ebiso mu ngeri y'abagwira okwetaasa.
2015 era byaddamu ne bibalukawo ne 2016 kosa ne mu 2021 byali bizzeemu. Kakati bizzeemu buto batandise okutemula aba South Africa. Tuli kukula lya muntu wa bulijjo katudde. Ojiwulira ekyo kye kiwumiro kya pikipiki ya Simba Automotives Limited, enkozi y'emirimu. Kati kkiriza oba gaana, Simba Automotives Limited bebokka balina pikipiki enkozi z'emirimu eri abaana ba boda omuli boosi CC10, Raptor CC1025 okugukata ne Simba Sumo, eno nga tukutuku ezze kuyamba bakola mu butale, abalimi ko n'abasuubuzi. Anti yeetikka temanyi pick-up. Tukutuku zino mulimu CC2, CC250 ne CC3 nga kuliko eza single taya ne double taya. Osobola okuzifuna mu kashi oba ku kibanja mpola ng'osukka n'osasulayo sente ntono, balansi n'omuleeta mu mpola. Pikipiki za Simba Automotives Limited ziriko wukyajingira essimu yo, omutto omugazi obulungi ko n'amataala lumamyo, mpangaazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka. Okumanya ebisingawo genda ku ofiisi yawe esangibwa Kamooja opposite ne City Oil, oba mu Ndeeba opposite ne Total Horizon, oba okwire ku 0701 44 33 74 oba 0774 62 24 6 oba 0700 57 7 Simba Automotives Limited, 360 degrees satisfaction. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuze enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku simu notinya emunya 7775 noti. Mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Wakatinga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu Pearl FM ku 15 nga tukuweereza dawe yesigika okunoonyereza okumalayo kusane programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobwa okuwulira essomero lyo libinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah. Abayizi ab'amaloboozi amaseeneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pearl FM Schools Quran Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026. Tuninga owagire essomero lyo ate nga buulira ku maloboozi amaseeneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Okuva nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza ku guno omulembe gwa tekinologiya. Okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola eky'amaanyi okuyamba ku society ye oba mu kitundu kye mwawangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuuka munnamawulire addako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku society yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Janguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo
oba okwebuuza kuba ku noti 7 noti emu 45 fuka munnamawulire.co ne Palo FM. Twinbrook International School Kitezi Bamba somero lya primary lya Kisulo n'abaviwaka lirina kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono basomesa eddiini y'obusira n'okukwasa ku Quran ku mwoyo school fees zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Kitezi Bamba era nga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Kitezi Bamba mu Kasangati Town Council era nga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 61 62 21 ne noti 7 noti emu 88 58 77 Twinbrook International School nurturing a generation of character. Akalimi ka rediyo yo wekagwerayo 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kikumi mu musamba katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala abakyagenda maaso n'okubeera nti ate mutugoberera. Eddakiika zizo ziri 5 zimaze okwegana ku ssawa 10 ate ez'olweggulo olunaku olwaleero tukyali mu programu mpulidde kamenya gye tugenda maaso n'okubeera nti ate tutambuliza ddala bulungi. Mukadde kano njagala kati kufulumyako mu Uganda wano rather mu Africa wano twagala kugendako mbadde nkuwakuwa nsonga ya ggwanga lya Senegal but ngenda gikuwa mu dakiika ezigoberera awo. Tugenda gendako munda mu ggwanga erya Iran, Lebanon kwosa n'eggwanga erya America luvannyuma lwa Donald Trump okakasensi nti bagenda kukendeeza ku bulumbaganyi obukolebwa ku ggwanga erya Lebanon nti Israeli egenda kulekerawo obulumbaganye. Israeli eyongedde kutowa order eri amagye gaayo bongera okukuba n'okusesa ebbula n'okusaanyizaawo ddala ebyalo ebiri mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon kwosa n'okusemberera ddala mu maserengeta g'ekibuga Beirut eky'eggwanga erya Lebanon olunaku olwaleero. Iran yagambye Israeli yagambye America omanyi kye twakkaanyaako era kyoba olina okubeera nti ogoberera ku nsonga z'eggwanga erya Israeli. Naye nga sina kutwala awo kkiriza ate tusooke tujjanjabwe bangi tulina endwadde nnyingi zitutawaanya oba zituzoganya. Twetaaga okusooka okufuna obujjanjabi. Dr. amaze okutuuka wano eno agenda kubeera nga atweyanjulira then n'endwadde zajjanjaba naddagala ki lyagenda okubeera nti atajjanjabisa nangeri ki gy'oyitamu okubeera nti omufuna. Sebo nsanyusa okulaba. Sebo nange nsanyusa ennyo okusanga. Yes sebo. Fe ababeera eyo tulowooza musajja munene eddoboozi lyeryo kumbe musajja mbula kalevu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu. Nze wenkusanze nange awo ensinga okwagala. Njagala nnyo amawulire. Oyagala nnyo amawulire. Ate mpulidde mwawadde abantu omukisa okusoma amawulire. Bannange bannamawulire naawe awulira nga ageegwanyiza. Bannamawulire tulina eŋŋombo egamba nti tuli ba informed friends. Yes. If you want to be informed, you just come and join the team. Bali bayita ba land friends betuli ba informed friends. Yes. Yeah. Nsanyusa okulaba Doctor. Sebo nange nsanyusa okusanga. Nva mu Kagera Herbal Research Clinic. Kagera Herbal Research Clinic. Nga tusangibwa Wazana ku Paka Complex. Ekizimbe ekyo bw'oba ova Kampala ziri mayiro 5 wetuli. Bw'oba ova Ntebe ziri 15. Bw'oba ova Ntebe oba wakayisa ku roofings wansi wali kamera eya police ku side eya ddyo ate bw'oba ova Kampala tuli ku side eya kono ekizimbe ekyo omwala we guli awo munene we gusalira ogwawula Lobowa ne Bunnamwaya. Sebo omujjanjaba ndwadde ki omuntu zalina okuleeta? Ekisooka kya byonna omusawo talina kujjanjaba kwokka. Omusawo ateeka okuba nga alina obukugu mu byakola. For example fenga Bakagera Herbal Research Clinic tusooka kumanya obulwadde buva ku ki. Oluusi owulira nga abantu baffe
nga boogera ku ndwadde naye nga soosi y'okumanya oluusi kuki kumpi naye n'ogamba ensi bwetyo kati omwe ayinza okugamba tujanjaba prostate prostate si bulwadde prostate is one of the organs omusajja gy'alina ng'omukazi waba neneki nina baana kati omukazi toyinza kumugamba atalina prostate omukazi akunena baana kati ebintu ebyo bisumbulwa abantu abaki abangi olina akugamba tumujanjaba pressure teri human being atalina pressure wawula eba evudde mu nomo teri human being atalina sukaali wabula aba yeeyongedde oba nga akoze eki nga se wansi naye ogenda kuli olinga ati generalize nogenda kyempulya kyekituufu so omusawo omutuufu amanya ebintu ebyo n'abyawula ate n'akola research ku plants kati wane Uganda okusinziira ku kunoonyereza okuliwo tulina emiti egiwerako ne giri recognized by World Health Organization giri emiti 7 egikozesebwa ng'eddagala mu ggwanga Uganda mu nsi yonna tulina obuwuka oba endwadde emitwalo 2 emitwalo emeka 2 bw'ogattako egyo obuwuka obuvaamu obw'endwadde ezo ne bikola figa ya mitwalo 5 kati kikwetaagisa okuba ng'olina obukugu okwawula endwadde ezo ku byebyo ebireeta fungal disease erina obuwuka emitwalo miliyoni 3 fungal disease erina obuwuka miliyoni 300 kati ebyo watonnabiyiga nobunaatugamba nina ekika ky'eddagala gundi nina kino ojja kuba nga otutwala kasoobo neffe nga bakagera Herbal Research Clinic tukola okunoonyereza ku plants ntumanye eno ekola ku ki kati olwaleero njagala tunuulire emiti egyaki egy'enjawulo kuba twatunuulira omuntu nga biki ebiteera okuleetera omuntu okubeera omunafu mu mubiri nawulira nga akubiddwa emiggo ng'akubiddwa onafuye okoze eki kati oli ajja kugamba oyo aba pressure oyo aba sukaali endwadde nnyingi twazigroupinga siyinza enzeka wabula abali mu kunoonyereza ziri mu gurupu 4 ezisobola okuvaamu ebintu ebyo kati endwadde ezo sooka omanye omuntu ono endwadde ekyemukola ki emusumbuwa emuleetera okuggwamu amaki amaanyi tulina ebibala nga biva mu vitamin A, vitamin B, vitamin C, okweyongerayo waki waggulu alaakinga ki ku kino kati bw'omala okukizuula ng'ekiteeketeeke okiteeke mu mukebe ogumu oba mu cupa emu mwagenda okufunira ki eddagala eryo oyo omuntu ojja kuba ng'omujjanjabi buki bulungi bw'omala okutegeera ekyo tegeera omuntu ono ng'alina ekifuba oba kirita leukemia tumujanjaba tutya yeetaaga ki eddagala ki erita akawuka ako bw'omala okulifuna ng'onoonya alinywa ddi dosage eri ki kubanga ekyo nakyo ekizibu nakyo weekiri omuntu okumuwa eddagala ne dosage nga tomanyi kola ki etta akawuka ako ekyo kirala ekyokusatu endya mbawulira nga mulya nnyo nomwewaana tulidde nnyo ng'olidde kafuukunaali naye nga byonna byolidde tebirina mu maki mugaso mu mubiri gwo naye kati gwe nga bwe nkusanze wano ndaba ekyenkinyirira ntegeera oba olya kafulutusi n'ebintu ng'ebyo kati fe tumala okutegeera endyayo tumanya omuntu ono ali akawunga kalina sitaaki ki mungi kati ntunoonya lwaki aba yeebaka omubiri gwe gulina gulikosa akola ki amala bwe yeeyongera n'asukka waliwo okubeera afuna ki yo ya developinga diabetes gulukosi nga yeeyongera okusinga alina okubeera mu ki mubiri singa olya emmere nga tereeta calcium ojja kuba ng'onafuwa amaki amagumba kati ebyo ffe nga aba research that's why we call ourselves Kagera Herbal Research Clinic ate research tekola ki tekoma tusigala tunoonyereza ku ndwadde zonna ebeguddewo ku ssaawa zino tulina eddagala lya bika 10 eddagala lya bika 10 nga lijjanjaba olwaleero kanjogereko ku nsonga nga 2 zokka kuba kaddiko katono ke mwatuwa ensonga esooka tulina ekigambo ky'abakyala abagenda mu kasambu ne balemeramu abafuna embuto nga zivaamu ne tufuna abakyala abatafuna nkwaso za mwami nubagamba omukyala ono mugumba
ekyo oluusi kiva ku butonde oluusi okugera kwa Allah okugera kwa Allah tuyinza kulwana nako naye bino ebireeteddwa endwadde ezo zo tuzijjanjabira ddala omuntu oyo n'asobola okukonsiivinga okufuna enkwaso okuva mu musajja. Njagala kubabuulira omukyala nga wajjamu olubuto omukyala nga wakozesaako eddagala lino how do you call it family planning mu Luganda kizaala gumba noba nga wafuna embeera eyo nga tokkirizibwa tofuna lubuto tukunaaza bulungi n'ofuna olubuto insha Allah wabula ekyo situkikola nga ffe tukikoza obukugu obw'eddagala ate n'okunoonyereza tutuuseeko eryo eddagala tuliyita ssanyu ly'amaka bweriri eryo sityalikolako research ekyo kyakola kyaggwa kati eddagala eddala lye tutunuulira abasajja beekwasa nnyo abakyala ne bagamba omukyala tazaala n'abasajja namwe temuzaala abamu ng'enkwaso zammwe nnafu kati enkwaso ezo butumanya okutegeera nti oli munafu mu nkwaso tukukwatako ne tukuwa ebiki ebirungo ebisobola okukuzaamu amaanyi Katonda yatonda emiti gye n'atonda emmere n'atonda n'ebibala byonna nga tubikozesa ng'eddagala buli muti gw'olaba nga gukwetoolodde guliko ebintu bibiri guliko ekirungi n'ekibi bw'obukozesa mu bubi bufuuka obutwa bw'obukozesa mu bulungi lifuuka ddagala okwekunoonyereza kwe tutuuseeko naye atwagala atufuna atya atwagala nga tusembera okumaliriza tulina amasimu ga mirundi ebiri tulina ya MTN ne tuba n'essimu eya Airtel eya MTN eri 0774 26 69 49 eya Airtel 0700 55 25 ezo esimu bw'ozikubako tazikubako kati kwatuli mu studio eddwaliro ligule omusawo gyali naye azirina essaawa zona ndi wano bw'oba owulira nga olina kyoyagala okubuuza ku ndwadde ezo nkugambe tulina ebikolo 10 ebikolo 10 ebyo byetukozesa okulanga tutaasa obulamu Allah ffe tujjanjaba ndwadde Allah yakola ki yawonya badiremu enamba z'essimu ezo 0700 0700 55 25 bw'odda ku ya MTN eri 0774 0774 26 49 abo bayita bakagera Habo Research Clinic nga tusangibwa ewazana ku Paka Complex sebo mukama wange endwadde tuzogeddeko mu bufunzi ne tujanjaba ulcers tujanjaba pressure eyeyongedde oba okukka tujanjaba obulwadde obuleetebwa sukaali oba ebirungo ebikola glucose okweyongera mu muntu ne bideveloping nefuuka diabetes tusobola okubikendeeza tukola ku bulwadde obw'enjawulo bungiko ng'okulaba nga omuntu bw'oba obadde munafu tukuddamu ntukuyunga n'ofuna immunity emala gemanyi g'omubiri nina akakiri kyenjaga okugamba tulina emmere gye tulya emmere eyo neereeta obuwuka obwo ne bukendeeza obwongo omuntu oyinza okumusanga ng'otudde naye ng'oli ayogera ebigambo nga tebikola ki ayinza kuba nga si mulwadde wa mutwe wabula ng'alinaako obulwadde obumukola ki obumulya infections ezo zigenda ku bwongo tulina endwadde nkugambe tulina obuwuka obugenda miliyoni meka 3 kati obuwuka oyinza okwako obumu bw'olina bwemuleetera ono leeta ekibiri tukoleze sabbuuni tunywe obwogi oyo n'akola ebizibu n'omugambo wange eyo gundi mixer epeesa lino bwako ogenda kwata essimu oliteeka waggulu ye n'aliza wansi n'agamba ate essimu teziwulira sebo njaga kwebaza management eya PAL Africa njaga kubebaza okukola studio ennungi njagala kubebaza amwe media andi omusajja media personnel so bwe ntuuse muno ndabye ekintu omuntu ng'okolera mu environment ennungi so nsaba omutindo ogwo mugukuume kubanga tulina okuba nga bw'oba okolera n'omuntu ogw'omutindo n'abakyaza bamutindo njaga kutumirako abasawo bannange wonna mu Uganda
Katonda buli ali mu kujanjaba abantu akuwa obusobozi okubawonya. Amina. Ate mwongere okukola research tusobola okujanjaba baki bannayuganda abatwetaaga tuli wazana awamanyiddwa nga paka complex awe tusinziira okujjanjaba bannayuganda. Nze consultant Kanala Moses wakabo abala bayinza kwa bamanyidde mbirala omulimu gwa research ngukoledde emyaka egitali wansi wa 2 ndi omu kwabo abasooka okuvumbula n'okukola ku ddagala lya COVID-19 nga ndina abakugu mu Uganda abakozesa eddagala ly'obutonde. Amina. Tweyanze nnyo tweyanzeege omukugu Kanala Moses webale nnyo webalire ddala mugende mu Bakagera babajjanja b'endwadde agambye nti emiti 10 oba eddagala lya bika 10 gendayo weeroboza ekika ekikwatagana n'obulwadde obukusumbuwa. Tuli kukula lya muntu wa bulijjo kasooke tusaale tudde. Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools eruweero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalabu mu Sabia idadi kosa thanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono. Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu pharmacy zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools eruweero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalabu mu Sabia idadi kosa thanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika bayizi bapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde eruweero oviiremu ku DFCU banka ey'ekasana okkirire emabega waayo bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0772 edduwa ya Adhan ku 17.9 Pal FM. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya Adhan ku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Oli wakati mu program mpulidde kamenya ekuleeteddwa Mahmood Properties. Va muzigo ne Mahmood Properties. Sasula emitwalo 23 buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune ekyapa ky'ettaka. Va muzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 745 kikome 2. Noti 745 kikome 2. Kumi mu musamba katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo dakiika esigaddeyo 5 zokka tutuuke mu kitundu eky'essaawa 10 ez'olweggulo lw'olunaku olwaleero.
kakati tugende ku nsonga z'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya Lebanon engeri gye biyingidde mu nteeseganya z'eggwanga erya Iran kw'ossa n'eggwanga erya America. Eggwanga erya Iran oluvannyuma lw'okutiisatiisa Omumerika ne bamugamba ssebo tulina bye twakkaanyaako nga tugenda okuteeseganya. Emu ku bye twakkaanyaako wapapa nnyo wano n'odduka n'oyita eggwanga lya Isirairi n'oyita n'eggwanga erya Lebanon n'ogamba nti batuule bakkaanye Isirairi alekerawo okulumba eggwanga erya Lebanon era tukikkaanyaako ne tugamba nti Isirairi okubeera nti erumba eggwanga erya Lebanon kigenda kukosa enteeseganya zaffe naawe. Golowooza twabyerabira oba ebigenda maaso tetubiraba. Omusajja ali ku ggwanga alikuba alimalawo. Israeli ayongedde amaanyi mu kulumba eggwanga erya Lebanon. Please Trump baako kyokola, otherwise tufuluma mu ndagaano, tufuluma mu nteeseganya, tetugenda kuteesa naawe nga Lebanon akyakubwa. Trump yabadde akwatiridde eggwanga lya Iran ku mmeeza nga bagamba tuteese. Nga manyi nti Omuyirani mukutte nsobola okuvaawo nga tukoze deal. Bino byonna ne biggwa. Ekintu kye nayingira ne kizitowa kigende maaso n'okubeera nti kiggwa mu mbeera bweti. Kati Isirairi ngali mugenda maaso n'okubeera nti atabula buli kimu. Trump yategeezezza nga bwe yagenze maaso n'okubeera nti ayogerako n'omukulembeze w'eggwanga erya Isirairi Benjamin Netanyahu Bibi era n'amugamba bakomye obulumbaganyi Isirairi ne Hezbollah bakomye buli omugenda maaso n'okubeera nti alumba munne okwewala waidawo mu ggwanga lya Lebanon. N'agamba nti singa bisigala nga bitambula nga bwe biri olutalo lugenda kugaziwa Lebanon esaanewo. N'agamba tetuyinza kulaba Lebanon ng'asaanawo. Bana babiri mbadde nina okwogerako nabo ne njogerako n'abasajja Abayisirayiri ne mbagamba please mukomewo mu sensezi zammwe nga Isirairi temwonoona. Agamba nti Hezbollah ne Isirairi bakkaanyiza okuyimiriza hostilities, okuyimiriza obulumbaganyi buli omu bwagenda maaso n'okubeera nti akola ku munne. Mukyayise major de-escalation. Prime Minister w'eggwanga lya Israeli Benjamin Netanyahu yabadde yamaze dda okubeera nti alagira amagye g'eggwanga lya Isirairi okugenda okuyingira ebitundu eby'amaserengeta ag'eggwanga lya Lebanon ekibuga Beirut, maserengeta ga Beirut bagende maaso n'okubeera nti bakuba okwogoloza n'okusaanyizaawo ddala ebibuga eby'enjawulo kw'ossa n'amayumba g'abantu ab'enjawulo nga gagenda maaso n'okubeera nti gakubwa. Amagye ga Isirairi nga geeriisa nkuli ku ground. Netanyahu ng'ali eri bbali akuba ngalo bw'aseka agamba kyenayagaliza embazi kibuyaga yasuula dda. Kagende maaso n'okubeera nti ngazi y'eggwanga lya Isirairi mu kye tuyita Greater Isirairi twongere okuba eggwanga lya Lebanon nga tugamba tukuba Hezbollah naye nga tukuba Lebanon yennyini. Okusinziira ku office eya Benjamin Netanyahu Bibi Prime Minister w'eggwanga lya Isirairi agamba nti obulumbaganyi obugenda maaso n'okubeera nti bukolebwa ku Beirut bugenda kweyongera maaso singa Hezbollah sigala ng'ekyalumba ebibuga eby'eggwanga lya Isirairi. Nagamba kino njagala nkikutegeeze Trump ekikubya Lebanon mputtu eya Hezbollah singa banaagenda maaso n'okulumba Israeli cities obulumbaganyi bugenda kweyongera paka Beirut. N'agamba naye newankubadde kale Beirut ye musipeyalinze sigenda kulumba Beirut naye kino njagala nkikukakase era lwabadde luyombo lw'amaanyi kakasa nti lukungu Nuhu yalukugambyeko. Netanyahu n'agamba Trump oŋŋaana okulumba Lebanon, that is understandable, ekyo nkitegeera kyekitegeeza okulumba Beirut, naye attacks ne military operations ez'eggwanga lya Isirairi mu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon zigenda kusigala nga bwe zaapulaningiddwa. Eyo yo tetugenda kuzikiza, tugenda kusigala nga Lebanon ebitundu eby'omaserengeta tukyabasekula tukyabagundira ddala kubanga ebitundu ebyo birimu abasajja aba Hezbollah. Embeera efaanaganako bweti
egobereddwa warnings okuva munda mu ggwanga lya Iran chief negotiator ow'eggwanga lya Iran Mohammed Baghel Ghalibaf speaker wa parliament y'eggwanga lya Iran yagambye nti Iran could halt negotiations with the US if Israeli military operations or military campaign in Lebanon continues. Iran egenda kuva mu nteeseganya egenda kulekera okuteesa ne America ebyenteeseganya biviireko ddala singa Israeli esigala ng'ekyalumba ettaka lya Lebanon ng'ekyakola obulumbaganye ku ttaka ly'eggwanga lya Lebanon. Tuli mu lunaku lwa 95 bukyanga bano batandika okulwa nakitegeeza nti twayingira dda emyezi 3 emyezi 3 n'ennaku 5 ng'obulumbaganyi bukoleddwa ku ggwanga lya Iran. Day 95 z'ennaku 93 ng'obulumbaganyi bukoleddwa ku ggwanga erya Lebanon. Biki ebigenda mu maaso mu kadde kano wakati w'abano bonna? Iran egamba Lebanon ebikkiddwa ne ceasefire terms. Foreign Minister w'eggwanga lya Iran Abbas Araghchi yategeeza olunaku olw'eggulo ku Monday n'agamba nti ceasefire between Tehran and Washington applies across the region including Lebanon. Ceasefire gye balimu wakati wa Amerika n'eggwanga lya Iran tekoma bukomenti Iran taddamu kulumba Amerika somanya Amerika talumba Iran wabula ekola ku front season na mu region nti tebasuubirawo muntu waabwe yenna tebasuubirayo ggwanga ddala lyonna mu region eyo kugenda maaso na kubeera nti linyigirizibwa lwaki Lebanon akyakubwa Iran kyabuuza mu Amerika n'agamba nti any violation would undermine the broader agreement and carry consequences for Israel and America. Byonna ebinaava mu kigenda maaso kati mulowooza tubiraba twateesa era ne tukkaanya nti tuli mu broader agreement. Era Iran yakyogera lwatu nebagamba nti endagaano gye tuli mu kuteesaako ekola ku Lebanon n'ekola ne ku Iran. Kakati n'abagamba temulowooza nti tetubiraba kyobulaba Trump ya papier n'agamba obusajja bulijjo bukimanyi nga busirisi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Lebanon baagala kudduka ku mmeeza kwe tuteeseza nti ffe tutyobodde ceasefire yabadde alina okukubira Benjamin Netanyahu bibi amugambe muzeeyi lwaki towulira bye twakugamba tewabiwulira. Jjukira Trump yaweera nkolokoto n'agamba nti Israel teriddamu kulumba Lebanon mugamba nti ejja kulumba Lebanon. Israel n'agamba nti nteekwa okulumba Hezbollah eri mu Lebanon. Toyina ngeri gy'ogenda kuba ba Hezbollah oleme kuba bannansi baggwanga lya Lebanon. Bw'otunuulira ebizimbe Israel byali mu kuteeka ku ddimwa akuba apartment n'efukamira ku ttaka eri apartment ebaka abantu 2-3 abo bannansi baggwanga lya Lebanon. Fine oyinza okugamba nti ekizimbe ekyo kihawuzinga ba Hezbollah kale oba ekizimbe ekikirinaanye kiriko aba Hezbollah. But mu kujja okukuba ekizimbe kiriko aba Hezbollah ogenda kumaliriza nga bannansi b'eggwanga lya Lebanon abawerako basse abamu bakoseddwa abamu amayumba gaabwe gasaanyiziddwawo nti enjovu ebbiri zirwana naye omuddo gubonaabona nnyo. Kati Iran amugamba twagamba teri kubonyaabonya muddo newankubadde ng'enjovu zirwanagana byonna bikolera wamu nga Israel bw'atasobola kuddamu kulumba Iran mu kadde kano nga Amerika bw'otakyagala kuddamu kulumba Iran mu kadde kano. Please don't attack Lebanon. Temulumba Lebanon nga bwe mutasobola kulumba Iran mukikole ne ku Lebanon. Awo tutule ku mmeeza tumanye nti tujja kwogera naye tetujja kwogera ng'eno Iran tutudde teri alumba teri ki naye ng'eri baganda baffe mu ggwanga lya Lebanon bakyagenda maaso n'okubeera nti bakubwa tetugenda kukikkiriza. Yabadde Abbas Araghchi kw'ossa ne Mohammed Baghel Ghalibaf speaker wa parliament y'eggwanga lya Iran ne bagamba tugenda kuteekawo embeera emmeeza tugivaako essaawa yonna ey'okuteesa kubanga bye twateesa mwabityoboola. Trump kasa yawulidde ebyo n'agamba nti wabaddewo breakthrough to avert escalation okuyimiriza okubagana wakati w'ababiri
Hezbollah n'eggwanga lya Israeli. Trump ng'agamba nti yasekiwalinze commitments ku saidi zombi. Jjukira America yagamba teteesa na Hezbollah, kati Trump agamba yafunye assurance okuva mu ba Hezbollah then ne mu ggwanga lya Israeli. Bombi bayimiriza okulwanagana. Oluvannyuma lw'okwogerako ne Netanyahu direct. Yesimu ya Netanyahu yanyize mapeesa kuba agimanyi gye yamukubiranga mugamba tugende tulumbe era ko yakubye. Ng'amugamba yimiriza ebye Lebanon. Era wabaddewo embeera y'oluyombo. Kakati nagaba bwe namaze okwogera ne Netanyahu nakutte essimu n'enkubira ba intermediaries abaliwo mu masekkati g'eggwanga lya Amerika n'aba Hezbollah. Kwati yayogedde n'aba Hezbollah direct. Nagamba nayogedde nabo ne boogera n'aba Hezbollah. Era Trump n'agamba nti move eno yabadde diplomatic breakthrough to prevent a wider Israeli offensive towards Beirut and helped to keep broader regional negotiations on track. Okwewala Israeli okulumba Beirut muveemu olutalo olugazi. Ekyokubiri kwe kukiipinga enteeseganya eza region eziri mu Iran ne ba stakeholders abalala nga ziri ku track. Bagine maaso n'okubeera nti bagoberera bye bateekwa okugoberera mu nteeseganya. Kubanga oli bwe yeekyanga n'agamba nti neekyanze lwa kulumba Lebanon aba mutuufu, kubanga bwe mwali mugenda mu nteeseganya mwamuwa assurance nti Lebanon tagenda kulumbibwa. Kakati Trump okuyingira mu nsonga zino kyabadde ategedde kye kiyinza okubeera nti kivaamu. Israeli bwekola advance neyingira Beirut n'amanya nti singa Israeli ayingira Beirut, that is Lebanon, aba alumbye awali gavumenti y'eggwanga lya Lebanon, aba alumbye awatuula buli kimu ekisalawo mu ggwanga lya Lebanon, gavumenti eba egenze kugwa. Iran aba talina ngeri yonna gy'asobola kusigala mu nteeseganya. Kati America abadde alina okupapirira mangu okukomya ekyo Israeli kye yabadde abala okuyingira Beirut. Tayinza kumukkiriza kuba naye amanyi kye kitegeeza. Kuba kiba kitaataaganya enteeseganya ze balimu ne Iran, ate Iran aba mutuufu okukigaana. N'amawanga amalala n'ensi yonna eba egenda kukyukira Omumerika. European Union eza ekyogera lwatu, United Nations ng'ekyogera lwatu nga bagamba tetujja kubakkiriza. Ekyo Israeli kyakola ku ggwanga lya Lebanon tekikkirizibwa ne mateeka g'ensi yonna. Mu ggwanga lya America kyekiriyo kati. Ekiri mu ggwanga lya America era ne Trump era bamutaddeko akazito ewaka mu America. Kazito ki ke batadde ku ono? Waliwo omukulu bamuyita Chuck Schumer avumirira Trump ebitagambika yakulembera minority mu Senate y'eggwanga lya America. Agamba nti olutalo okubeera nti lweyongedde kiteeka amagye g'eggwanga lya America ku risk. Baagala kuteekawo mbeera pressure ku Donald Trump olutalo luggwe, onaakwataganye ne banna Democrats abalala banyige Donald Trump okubeera nti ajja ekiramu mu lutalo. Katudde tutandikirawo wennyini ne mu ggwanga lya Israeli nkubuulira ekiriyo. Lebanon yo ewaka bagamba ki? Israeli bongera kupika. Bongera kupika. Waliwo minister bamuyita Benville Itmal, be bamu ku ba ministers abazibwe nnyo mu ggwanga lya Israeli. Ye yawakaniddewo n'adifayinga n'agenda mu defiance ku America byegamba Israeli nti tolumba Beirut. Bawulira baagala balumbe Beirut. Bano bali ku kiddo kya Netanyahu bamunyiga amapeesa. Wadde America baamugambye, Benville ne banne bamugamba ssebo project erina okugguka gye twetaaga. Kaakati Netanyahu anaawulira America byemugamba oba anaagenda n'ebya ba Benville bye bagenda maaso n'okubeera nti bamugamba. Byonna nga biri bwe bityo. Sooka otwale omwana ku Rich Dad Junior School
omuwandiise agenda asome. Rich Dad Junior School somero lisangibwa Najjanankumbi wali eri ku Masanyalaze zone w'okyamira n'otwala omwana ku ssomero ku luguudo lw'Entebbe. Bagamba balina ne branch endala eri wali eri e Kawempe Mbogo ku Bombo Road Kate Farao zone nga wakava ku muzikiti gwa Mbogo. Basomesa omwana eddiini n'oluzungu n'akolera ddala bulungi. Balina center numbers 2 ey'eddiini n'ey'oluzungu. Omwana agenda kuvaayo ng'oluzungu alutegedde kw'ossa n'esswala okusaaza ng'asobola okusaaza banne awamu n'okusoma khutuba. Bagamba nti bakubireko kati owandiise omwana ku 075 82 31 10 075 82 31 oba ku 078 5 69 26 078 5 69 26. Jajja wa habo mu Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku luguudo lw'e Busaabala akutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno ogwa 2026 lwatumye twegobeko endwadde nga tukozesa eddagala ly'obutonde. Olusiisira luno lugenda kumalako emitwalo 6 zokka nga omutwalo gwogenda kugusasula ng'obudde bukyali. Osobola okugusasula n'olunaku olwaleero. Omutwalo ogwo gwakufuna namba y'okwogenda okujjanjabisa obukinga namba kwogenda okujjanjabirwa. Olwo ku lunaku luli bajja kwetaaga ogenda n'emitwalo 5 zokka ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga guno gwennyini gwe tulimu n'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogw'omukaaga ku ddwaliro lya Dr. Katumba Hussein ku lw'e Busaabala. Bw'onootuuka awo bagenda kukebera mu sikaani ku bwereere. Package ey'abaami abanafu kw'ossa n'abakyala egenda kubeerawo. Bagamba nti bagenda kukebera ebizimba ku nabaana kw'ossa n'okukebera prostate gland omwami bw'eba yalwala nga yagaziwa bakuwa eddagala erigitereeza ku mitwalo 5 gy'ogenda okugenda nagyo. N'endwadde endala zonna ze banaakuzuulamu biggweera ku mitwalo 5. Osanyalala ofuna ebbugu mu mubiri ne wansi w'ebigere, ekifu ku maaso, kamunguluza akukuba, endwadde z'abakadde, kabootongo, pressure, omugongo oguluma n'amagulu, ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme, amabwa mu lubuto oba gayita ulcers, omukyala nga tofuuyisa bulungi, infections oba omwami nawe tofuuyisa bulungi. Bagamba gendayo ojjanjabwe buli kinaakuzuulibwamu ku mitwalo 5 zokka. Bagenda kuwa eddagala obe ng'otereera. Kubeera Dr. Katumba Hussein kati weewandiise n'omutwalo gumu gwokka ku 077 32 71 077 32 71 oba ku 075 31 075 32 ye Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 27 ng'ajjanjaba bannayuganda abawadde okuddizibwa oba abaddiza ku lusiisira lw'ebyobulamu mugende mujjanjabwe ku mitwalo 5 zokka weewandiisa n'omutwalo gumu. Bakawakada kasangwawo abakenkufu mu butale bw'ensi yonna bayita aba YPA oba ab'embuzi bakuleetera ekitabangawo mu ggwanga okoye okulunda obubuzi obutakula oyagala kutandika faamu y'embuzi ey'olulyo ate nga zizitowanga enjovu zizino bazireese ozisanga mu YPA Farms ate gwa talina ttaka tolina budde ewama ababbi babba n'ensiri oba wakoowa okwereega ne bannayiba jangu YPA kulundire oyagala kusomesa okukunguka embulunzi naawe weewandiise kati bakubire ku 0703 000 oba 0774 bakyalieko ku YPA Building Rubaga Road ne Nansana Naluvule ku stage nawayagala ettaka ery'okupangisa olundireko oba olimireko YPA y'ebimala school fees akutawanya wandiisa omwana wo leero embuzi zimuweerere mwebale kutwesiga okuva mu 2028. Obaani yakinkola nembulwamu n'omwana ayina digiri naye kale Katonda alibalamula. Va mu kukulimira ensi omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools eruweero balina nursery, primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru nga mu bigezo bya UNEB ko n'ebyeddiini eby'omwaka oguwedde be basinze mu Luweero district yonna ng'abayizi baabwe aba P7 senior 4 ne senior 6 bonna baafuna first grade zokka nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabia Idadi ku Thanawi nga
abayizi aba secondary abatasomangako ddiini balinawo kirasi zaabwe mu Shoba Gym. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero. Okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamuza Islamic Schools. Linnya taxi zidde Luweero oviremu ku DFCU banka ey'Ekasana okkirire emabega waayo. Bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 48 oba ku 0705 16 65 29. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Jaja wangi nazudde eddwaliro eri omulebe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwedda nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso jaja bino si bya mpiso oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere kisoboka be bali waabwe be bajja Green Health Service Center Namuŋŋoona kankuwa ennamba z'essimu 07707 81174 jaja ne Airtel onjikuwe 0754 666 327 mubufunze nze nange olungereza ndumanyi 0770 788 11 7 ne 0754 663 tugende kati abajjedi bayinza okuggalawo mwanange. Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamalako kusoma tewayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusomo luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu journalism and mass communication okola ku TV ne ku radio, catering omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzongo, bakery okola keki, emigaati ne pizza, video production okukwata kamera, decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okola sabbuuni w'emiti ne graphics design. Osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa. Waliwo ne half bursary eri abayizi 10 abanasooka okwewandiisa. Essimu noti 754 225 noti 754 225. Tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Noel Dubai Foundation. Gwe nanga olumizibwa by'otategeera oyiikibwa ebbogomo osanyalala ofuyisa komokomo olumizibwa mu ndira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina kyamaanyi kyokoze weetaaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamooja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 noti 855 oba noti 781 anamunya 7 93. Kulali omuntu wa bulijjo 107.9 Pal FM kwetukyali. Fidausi hijja omula services bongera okutegeeza nti emikolo ejahijja jawedde kakati bakutegekedde umura ey'omwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana 2026 okutambula nabo zijja kubeera $5,000,000 zokka nga bwokeera bakusalirako abantu 10 abanasooka okwewandiisa bagenda kubasalirako package eno kwekuli visa processing, ground transport, Islamic lectures wamu ne ticket ekutwala n'okukomyawo kakati bakugamba nti bakusuza mu hotels ez'omulembe okumpi ne Haramu jangu wewandiise ku $1,000,000 yokka oluvannyuma otandika okusonda mpola mpola inshallah tusobola okulambula ennyumba ya Allah nga tuleese nniya abasangi wali eri enakaseera okulinana steel and tube oba bakubire ku 0703 889 0703 889 be bannaffe abafiidawo hijja and umra services.
omwami Nicholas asangibwa ekisaasi wali akutegeeza nti gwe wenna yeetaaze okulevolingira compound oba okusibira pavers mu compound yo mukugu nnyo mu ekyo ekyokusiba pavers n'okulevolinga compound akutegeeza nti gwe omuntu yenna ate nga weetaaga obuweereza bwe kubanga musajja mwesigwa akolera ddala omulimu n'agumaliriza awatali kwebuzaabuza ate ku ssente entono ddala ze muba mukaanyizaako zikola omulimu paka bwe guggwa asaba gwe wenna yeetaaze obuweereza bwe oba saavisi ye omutuukirire oba omukubire ku nnamba eri 0742 10 43 74 0742 oba ku 0761 46 98 sembyayo 38 ojja kubeera nga omufuna bulungi ddala mukulu Nicholas. Ate Senga Sumaiya owa Sumaiya Habo Center asangibwa Tula ku Chariham mu maaso ga gate ya Riham eyokusatu ajjanjabisa ddagala lya butonde n'emmere akuleetedde Magima Plus eri abaami abakuze mu myaka otawanyizibwa ekizibu kya prostate gland yagaziwa ofuka omusulo nga gujja we gwesiba okufuuyisa kikukaluubirira kakati akugamba nti olumwa omugongo tokyasobola kubeera nti osiba omusulo ate nga n'amaanyi ag'obutonde oyongedde okubeera nti onafuyira ddala akuleetedde Magima Plus akuyambe abavubuka abaleetedde Magima Extra akosa n'akawerekera agamba nti kagenda kubeera nti kakolerako ddala bulungi eddagala lya 3.5 zokka ate nga bakola ne delivery ajjanjaba n'endwadde nga ulcers hernia omugongo kwosa ne infections mukubireko kati ku nnamba ya 0707 65 24 44 0707 65 24 44 0707 65 akutereeze nga kwesa Magima Plus gwafuna obuzibu mu kufuuyisa kosa n'okubeera nti wazibikira bagenda kuteekamu akapiira agamba tekyetaagisa kuba bukubi ku 0707 65 24 sembyayo 44 ojja kubeera nti omufuna bulungi ddala ye Senga Sumaiya owa Sumaiya Habo Center. Kakati ekiri munda mu ggwanga erya America nkugambye nti abasajja bayongedde okubeera nti batabukira omukulembeze w'eggwanga eryo Donald Trump bamugamba twetaaga mangu ddala olutalo luggwe kubanga gye lukoma okugaziwa lugenda kubeera nga lukyusa bingi mu ggwanga erya America. Abantu bagenda kubeera nti bakosebwa nnyo ku saidi ey'ebyenfuna waliwo economic pressure mu ggwanga erya America ne bamugamba nti n'amagye g'eggwanga erya America gagenda kubeera nga ogatadde matigga kubanga abasajja buli gye bukoma okubeera nti olutalo lugaziwa tuyinza okumaliza nga tufiiriddwa abasirikale ab'eggwanga erya America. Then waliwo oyo eyabadde ayogera ebyo bamuyita Chuck Schumer yakulembera minority mu Senate y'eggwanga erya America. Kakati waliwo n'omukyala amaze ebbanga ddene ng'akokota gavumenti y'eggwanga erya America eya Donald Trump kosa n'okubeera nti ataddewo embeera ku ggwanga erya Israel bamweta Ilhan Omar. Congresswoman mukyala ali voko nnyo mu ggwanga erya America agamba nti Israel mukadde kano eri mu kusimbuliza ebikolobero byakola mu Gaza, tactics ze yakozesa mu Gaza kakati etandise okuzisembeza mu ggwanga erya Lebanon. Agamba ekyo tetugenda kubeera nitukikkiriza, ayagala immediate halt to US military assistance to Israel. America ke kaseera erekerawo okusupportinga Israel ku saidi ey'amagye. Ono agamba the lesson Israel has learned time and again is that it can commit genocide and other atrocities with near total impunity. Asobola okubeera nti akozesa obwannantagambwako n'akola genocide ku ggwanga lyonna kubanga yakikola mu Gaza ne watabawo kimukolebwako kati akisembeza ne mu ggwanga lya Lebanon akiyize somaliyize nti ye bw'akola obwa genocide bw'akola ekitta abantu asobola okikola n'atagambwako. Kakati omukyalo n'agamba now it's exporting the Gaza playbook to Israel. They are exporting the Gaza playbook to Israel. Bye bakola mu Gaza kakati batandise okubisembeza
rather to Lebanon batandise okubisembeza to Lebanon. Israeli bye yakola mu Gaza ebisembeza kati mu Lebanon. Israeli war in Lebanon is killing thousands and displacing over 1 million. No more US aid to Israeli. Mulekerawo okuyamba Israeli mu maanyi ag'amagye. Byonna nga babigamba Israeli. Itamar Ben-Gvir, National Security Minister w'eggwanga lya Israeli, agamba ke kaseera Netanyahu ajemere eggwanga lya America bwe kiba kyetaagisa. Agende maaso n'ebikwekweto ku ba Hezbollah mu ggwanga lya Lebanon barejectinga US pressure when necessary. Bino byonna bikolebwa Netanyahu alina by'alina okutuukiriza. Before ceasefire nga tennajja beetaaga okufuna strategic gains okubaako ebitundu bye bawamba ku ggwanga lya Lebanon before nga America tennateekawo maanyi okuyimiriza ebikwekweto by'eggwanga erya Israeli. Webutuukidde leero nga obulumbaganyi bwakoleddwa dda munda mu ggwanga erya Lebanon mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Abantu babiri babasiseeyo mu bifunfugu nga bakoseddwa bya nsuso mu kitundu ekimanyiddwa nga Taya. Hezbollah ng'egamba nti Israeli egenda maaso n'okubeera nti eviolatinga ceasefire yatuukibwako wakati waabwe n'eggwanga erya Lebanon. Era nga bagamba bakyakozesa nnyo drone okuba Israeli troop concentrations amagye ga Israeli wegali. Military sites kw'ossa ne air defense systems ez'eggwanga erya Israeli balina okugenda maaso n'okubeera nti bazikuba. Era nga basuubire clashes ennene between Hezbollah n'eggwanga erya Israeli very soon. Hezbollah kyegamba obunkeke bukyali bw'amaanyi. Israeli erabika obutawuliza America ku mulundi guno ku ggwanga lya Lebanon nga bw'ekikoze mu Gaza bwe yagala ekikole ne mu Lebanon. Kkiriza wano mba nkusiibula mu program y'olunaku olwaleero nga nkujjukiza bannaffe aba Tekino Kasangati genda bakuwa essimu ez'omulembe bakuleetedde smartphone nga Samusanga Tekino, Itel, Infinix, Vivo kw'ossa ne Honor. Bagamba nti ogenda kubasanga wali eri Kasangati ku Kasangati City Mall oba ku mafuta aga Touch Energy Kasangati opposite n'akatala akapya ak'e Kasangati. Esseeta bali ku SK Mall ng'oyingira tawuni y'Esseeta. Nansana bali ku masitowa awali Kalitunsi oba emiti gya Kalitunsi ku kkubo eritunudde ku kikubo ky'ekyebando ekipande ekisoma Kasangati Tekino Kasangati 7 mu maaso g'amaduuka gaabwe bataddewo bendera eza Common 50. Bajja kubeera nti obafunawo bulungi ddala bakuwa essimu ez'omulembe. Bagamba nti bakubireko ku nnamba eri 0703 24 98 59 0703 24 98 59 oba ku 0777 47 93 84 0777 49 93 0777 47 93 bagenda kuwa essimu ku kibanja mpola be bannaffe abo aba Tekino Kasangati. Tubadde wamu ne bannaffe aba Mahmood Properties genda bakuguza ettaka ku kibanja mpola mu va muzigo land saving scheme kw'ossa ne Planned Kid Estate. Wejju webadde programu yo mpulidde kamenya ekuleeteddwa Mahmood Properties. Va muzigo ne Mahmood Properties. Sasula emitwalo 23 buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune ekyapa ky'ettaka. Va muzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 745 kikome bibere. Noti 745 kikome bibere. Sibyangu Diary Supply Limited gematagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road Natete Masanaf Diary okumpi ne Church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Arcade Natete Bitala Diary ku Bitale Natete Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku mataga Sibyangu Diary Supply Limited wojoka kasa nti obadde tonywanga ku mata okumanya ebisingawo 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 64 Sibyangu Diary Supply Limited.
Jettech Security Uganda Limited ye kampani ehuwa obukuumi obw'obwannannyini. Tulina abakuumi abatendeka obulungi, balina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi ewakaawo, ku bizinensi yo, ab'amabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekyest. Uganda Halal Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekirina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. Basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Dairy Gardens okuliraana Ekiri ku Sir Apollo Kagwa Road wetandikira. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 758 520 noti MM oba noti 4M 233 Uganda Halal Bureau. Ebintu ebiri halal babiteekako akabonero aka Halal Quality Mark okubyawula kw'ebyo ebitatuukana na mutindo. Wakati nga radio y'enganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 beddu 15 beddu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Ife abalihuda watuka nga tugenda kwama abagenda okwetaba mu mpaka za Quran era nga tusuubira buwanguzi bwokka abazadde baffe bubeera wamu ku abo abanaatuwagira. Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026. Tuninga owagire essomero lyo ate nga buulira ku maloboozi amaseeneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Bibadde bipya Joel Yanamagembe omuzirambo gw'ogemanya gange. Bibadde bipya Speaker of Parliament Anit Among ayambalidde akakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya okweyingizanga mu bintu ebitakakwatako era ono ategeezezanga bo bwe batali bakozi ba Parliament. Bibadde bipya program ekulambikira ensonga zonna mu butuufu bwazo nga bwe zibaawo mu Parliament ya Uganda. Teeka jepya lyayisibwa oba teryayisibwa wamu n'ensonga zonna nga bwe zibaawo mu Parliament ya Uganda. Buli Monday paka Olwokutaano saa 11 za kuwungeezi togisubwa. Musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abawuliza bafa balungi tubaaniriza mu program bibadde bitya mu Parliament olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 2 era nga tuli mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 yes era nga tubakulisayo nnyo mwenna abakedde ogenda okakalabya emirimu n'obudde abasinga kati baba banyuse naddala bano be bakozesa mu bitongole bya gavumenti 11 abaavudde mu ofiisi nammwe abeekozesa ng'onnyuse kulikirayo nnyo ddala nammwe abakyali ku mirimu tusaba Allah ayongere baraka mu mirimu gyammwe lusaasirako nnyo mwenna abafiiriddwako abantu bamwe abalwaziza tusaba Mungu abasuuse
mungu abagenzi abasonyiwe byabasobako twin program bibadde bitya mu parliament omuzirambogo namagembe joelia muzukulu wa jaja kayiraga jule atudde mugulu munnange nga bwe nkugambye olunaku lwakubiri era nga tuli mu program ya parliament bingi ebibadde mu parliament naye nga betwabategeezako olunaku olweggulo tenteekateeka ey'okusunsulamu baminisita banaatula ku kabineti n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era olunaku olwaleero egenze mu maaso era ng'ekyagendera ddala mu maaso wenjogerera bino kubanga leno olunaku olwokubiri ate era olusemberayo ddala olunaku olwejjo bakwasaganyiza oba basunsudde baminisita 46 kati olunaku olwaleero bakusunsula baministers 39 omugatte gwa 85 be baministers 85 era nga abasinga enkoko bagikutte mumwa nga bwomanyi nti buli minisita bamuwa obudde bwe nga bakugamba saawa 4 olina oba nga watuuse dda buno obudde bwolina okutandikirako so abantu abayitiddwa mu budde bwabwe bakutte obudde bano abazze nga tebatuukidde mu budde obwabagambiddwa era bwe twogerera bakyaliyo bababuuza nno kajojijoji w'ebibuuzo era nga batunuulira ebikwatako ebiwandiike ebyenjigiriza byo ekifo kyogenzeemu kikyogenda okikolera kikyogenda okwongera ku ggwanga gwolowooza lwaki gwe beyalonzeemu oba olowooza lwaki eyabaddemu baamugjeewo ne bazzaawo gwe oba lwaki gwe yasigadde mu kifo ekyo